Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi ng'alina ababaka okuli owa Nansana Municipality wa Kayima Musoke ne Betty Ethel Naluyima omukyalo wa Wakiso babitaddemu engatto okugenda okulambula abantu abakosebwa olw'ebikwekweto by'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekyannema kye baatongoza omwezi oguwedde mwe bamenyedde amayumba amayitirivu ne bizinensi eziwera. Kyokka ab'ebyokwerinda bayiriddwayo mu bungi nga bagamba Ssenyonyi ne banne tebaafunye lukusa kulambula kitundu ekyo. Olw'obutakwatagana na poliisi ebakubyemu omukka ogubalagala n'amasasi babatangira okutuuka mu bitundu ebyakosebwa ne babuna emiwabo. Ssenyonyi avumiridde obukambwe obukozeseddwa poliisi agamba nti ekibadde kibatutte mu lubigi kwe kumanya ekituufu olwo bafune bwe basalira abantu bano amagezi. Nga tetunayogera ku nsonga zino kubanga njagala nyimire mu Paalamenti mbuuze minisita kwe kikwatako minisita bonna naye nga byenjogerako mbimanyi nga nsimaze okutegeera ki ekiri ku ground so kwe kugendayo olwaleero. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire agamba nti bagumbuludde Ssenyonyi ne banne kubanga bafunye amawulire nti babadde bateekateeka okukunga abantu beekalakaase. Babadde batandise ntufuna amawulire kyate mu bbo waliwo abateeseteese okuba nti no bakunga abantu okuwakanya ekikolwa kino ne makyegenda nakyo mu maaso. So tusazeewo okuba nti no tubagumbulula ttiyagaasi. Ababaka Naluyima ne Wakayima basabye gavumenti ensonga z'erubigi ezeetegereze kuba abantu abagobeddwa tebalina wakudda. Bo bassentebe b'ebyalo naddala ebyamenyeddwako amayumba bakukulumidde gavumenti okusenda abantu nga nabo ng'abakulembeze tebategeezeddwa. Batugamba njagala aveeyo. Ajja tugambe nti twabagamba oba twabasomesa olunaku n'olumu. Lwaki batuliisa ssente mu bantu nga tetulyanga ku ssente? Tuweera bamusimogola yenna nejebuye no bakyamusima naye ng'ate mu kumusima ekyaviira ku katonga okugwamu gavumenti neteekamu essente mpitirivu okola olutindo lw'ekatonga naye era neetagobaamu abo betutamanyi be baani. Omu kwe baakoonedde amayumba ye Ruth Namuddo ow'emyaka 68 nga katakyalina waakusula era enkuba ekedde okutonya emuggwereddeko ng'ali mu ttundubaali. Nalina n'abapangisa kati muno mwensula kati enkuba yineetonya nkoleetya mwana wange nze. Ye Namukadde Margaret Namakula Nalongo nga ye mukyala wa Captain George William Ssempeebwa akabidde mu ttundubaali mwe babadde batudde ng'enkuba ebaggwerako. Najja wano mwana mwebiri bazzukulu we mbakuumidde owulidde na buli kati ne bamenya ennyumba yange akayumba kange ke nasookeramu nga badde awo kwe kuzimba eno. Abubatuusa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.